Zibadde ziwera ssaawa nnya ez'okumakya ambyulensi ya poliisi ng'ewerekerwako emmotoka ya poliisi eyitibwa Buliwendi Nkusiba ne zireeta Kirumira Brian amanyiddwa ng'omugagga Brian White eyatiikirira ennyo mu kumansamansa ensimbi n'okwejaajaata mu kibuga Kampala. Brian White olutuusiddwa ku kkooti ng'ali katanda k'abalwadde ne bagezaako okumutuuza wabula n'alaajana nga bw'afa obulumi tasobola na kutuula. Basazeewo okumuvugira katanda kano kuwabadde agalamidde ng'atunudde waggulu era ne bamuyingiza mu ofiisi z'omulamuzi akulira abalamuzi ba kkooti eno Sarah Basemera. That's all. You remain here, eh? Ab'ebyokwenda mu ofiisi y'omulamuzi tebakkirizayo b'amawulire ssaako okubatangira okumanya ekigenda mu maaso wakati w'omulamuzi ne Brian White wabula nga yetta Omutyaba kitaawe w'omugenzi Caroline Nalubwama eyazaalira Brian White ebitukula maka ebyazaalira ensiko wamu ne batabani be oluvannyuma bakkiriziddwa okuyingira. Wayiseewo akabanga era oluvannyuma bano bafulumye nga kitegerekese ng'omulamuzi bw'abadde amaliriza okusomera Brian White emisango 6 okuli ogw'okutta n'okusaddaako omuntu, okutta mutali bugenderevu, okusangibwa n'ebiragalalagala ng'enjaga n'ebirala, okulagajjalira omuntu n'atuuka okufa, okwekoba n'okuzza emisango n'okuwa amawulire ag'obulimba eri ab'ebyokwerinda ku bulamu n'enfa ya Nalubwama Carol nga bano balimba n'okulimba nti Nalubwama omuliro gwamwokya ng'ennaku z'omwezi 27 kyokka ng'oluvannyuma kyazuulibwa nti omuliro gwamwokya ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'ekumi omwaka guno era nga guno omusango avunaanibwamu ne Nalunga Daisy Abaho Daphne ne Nakato Nava. Bamusomedde emisango 7 okuli okusaddaaka, okuli okukweka obujulizi, okugezako okweka obujulizi, okuli ate lumanye ekidiira kusaddaaka eba mada yonna emisango 7 era bamugambye okudda ennaku z'omwezi nga 18 Desemba. Bamusindiseewa Luzira awo nzikakkayi buno obudde asobodde okuba nga tufunye katirisiti ku buweerero mu mitima gyaffe tetutandise okulaba ku justice. Oluvannyuma Brian White afulumiziddwa era ng'ali katanda k'abalwadde neyeebika obwenyi n'ayingizibwa mu ambyulensi ya poliisi Mutute mu Kolokooni e Luzira okutuusa ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogujja olunaku banne bavunaanibwa nabo lwe banaakomezebwawo mu kkooti okubasomera emisango. Joseph Innocent Senfuma ne Musa Sewankambo bebakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. But there is need for one person.